bafuluma munda mu State House bali mu nkuubo ezo za State House. Minister Daudi Migereko asanga Ssemujju mu nkuubo. Amugamba ekyo nokoze kirungi. Katolaboze tukolere wamu. Era katolaboze bulungi. Ninga itamanyono kimulese. Kati omusajja ali ku level y'obwa Minister Daudi Migereko. Ngatamanyi na kireso ono n'engalabiye. Awoza oze kati nga ye kyalowooza Ssemujju azze kusisinkana Museveni amuyogedde ku mupoliisi ku musirikale yasindika Nambooze Namboole. Kabaka yamuswaza amala okusindika Nambooze Kabaka n'ayita Nambooze ne boogera bye baayogera for over 10 minutes ng'ayimiridde banyumya kuba Kabaka muntu w'abantu bonna. Yes, tuteekwa muwa security because you never know mu bantu abali awo mubaamu ababi. Nga Kabaka beera bwe yatugamba ti oba Kabaka bwaddawo naye waliwo abatabukola ki abatabwagala naye how do you do it? Neewuunya nnyo gende Dubai. Lumu nali ndi Dubai ku street nga ndi mu kawuba ngenda okulaba emmotoka enjeru ejja cross country n'endala egiri emabiga. Tuli ku bitaala tuyimiridde nga eyimirira mu leeni eryeddako ffe tuli mu leeni eno ekola ki ng'eyimirira. Kyenva mbuuza omusajja nti omusajja mwami oli nga ayambadde ebyojjoowa birungi. Naŋŋamba oyo ye Kabaka wa Dubai Sultan Muhammad. Ne mugamba naŋŋamba oyo yatwala Dubai ye Kabaka wa UAE. Ekyo ekyayogeddwa nti bwe basinkanye Kyagulanyi bamuzizza ebbali. We are in a state capture. State yakola ki yawambibwa. Oba okitegeera. Yes. Kati Kyagulanyi okuddako ebbali jjukira oli yabadde n'amagye galiwa gali majeege gatambula nago okwewala commotion n'ebiyinza okuddirira. President elect ow'abantu yabadde alina okuddako ebbali. Ekyo so tekyewuunyisizza nnyo okuleka abatalabira wala bo be balaba ebyo. Tulina president elect n'eyawamba obuyinza. Eyawamba obuyinza akozesa ag'amagye gegambye okukola ery'effujjo lyakola ki lyakola ery'effujjo. Kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndi wano ne Haji Makolo Kavuma. Tuzze twogeremu nga bwe tubeera buli wiiki. Wiiki ewedde tetwasobola kubeera naye olw'obuvunaanyizibwa bwe yali alina. Naye wiiki eno tuli ffenna tuzze twogeremukko ku nsonga ezitambula. Soko nzikirize Haji Makolo Kavuma asooka akubuuzeeko. Abagoberezi baffe mwenna mbalamusizzaako nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'obuuyi buli omukama mulungi ekiseera kyonna ebbanga lyonna. Omukama mulungi. Ssebo neeyanziza okuddamu okunkyazaako gwaffe guno gaggadde. N'abatugoberera mwenna tubeebaza mwongere obuwagizi. Amiina. Ssebo. Haji bitambula bitya eyo? Mpola mpola nga bw'obiraba Uganda tekyaliko nti bitambula bitya ffenna mwe tuli. Ebigenda mu maaso tubikola ki? Ffenna tubiraba bumu. Okuwangaalira mu nsi ng'enguudo nfu, amalwaliro teri ddagala, amazzi tunywa makyafu, obukulembeze bubi. Tuwangaala ku bwa Katonda yekka y'amanyi bwe tuwangaala. Naye nga otherwise nti twebaza Katonda. Yes. Ya tuwadde obulamu n'okutukuuma nga tukyali balamu. Tusaasira nnyo abali mu makomera, tubasabira bafulume n'abali mu malwaliro n'abafunye ebizibu eby'enjawulo. Ate ne twebaza Katonda nti tukyali nga bwe tuli, twetaaga bingi ebyenfuna n'ebirala, naye ekikulu bulamu tuli bagumiikiriza n'ekyo tukyebaliza Katonda. Amiina. Haji akalu k'ekisolo kagenda mu maaso batandise okalonda enkya lunaku olwaleero. Kampeni zibadde zitambula Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabye nnyo ng'ali emabega nnyo ne munnanuupu omukyalo oyo ye Sultan Salma ng'amaanyi mayitirivu nnyo nalabayo Kaguta Museveni president naye yagendayo kubanga naye wenaalemu naye amukwatiramuko side awo naye mu lugendo wano Robert Kyagulanyi Ssentamu yali avaayo nga mwami Museveni yagenda ne basinkana awo abeSFC ne bayimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni asooka ayitewo nalabye ebigambo nga bingi nnyo because nalabye nga kirimu amakulu mangi
ku nsonga eyo kubanga abantu abenjawulo bavuddeyo naddala abakuta kadingidi side eri ewamwami Museveni nga bagamba nti walabye bulijjo gamba gwe president walabye president omutuufu amanyi wagalabye kwegamba nembako kyendabamu simanyi gwe ensonga eyo bwogiraba era Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga yesinganya ne mwami Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu abe SFC ne bamuyimiriza kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ye basirikale nti no baba bano ensonga eyo. First of all njagala kwebaza nnyo president waffe president elect Kyagulanyi Ssentamu abantu bawule president elect n'oyo eyemaamiza mu buyinza. President Kyagulanyi yalondebwa abantu era ekyo tukiddamu tetukisazaamu wabula oli n'awamba obuki ab'amateeka baliyita president de facto ne de jure mu mateeka eyalondebwa n'eyeewaŋŋamya. Olwo kyempulira abalenzi kyebagamba nti eyalondebwa si yafuga. Mu bufunze kyekyo kye tuba tukola ki? Kye tuba tutunuulidde. Museveni yakozesa state machineries omuli amajeege ne poliisi ye ne ebitongole ebirala other operatives eza security ne yeeremeza mu buki mu buyinza. Kati bwe kiba bwe kityo ye bamutwala nga yooyo era kyokyo kye walabye ti buli w'abaalaga atambulirako barracks namba. So nga bwe tunuulira abakulembeze abatwetoolodde genda olabe president wa Tanzania Samia Suluhu genda olabe president wa Kenya Ruto naye namulaba nga naye alina convoy nene y'amaanyi we Tanzania. President Samia Suluhu esinga neya mwami Museveni emmotoka zatambula nazo bw'aba agenda mu kitundu katugeze Mbaali agenda ne ba minister ne ba PS ne ba MPs abakwatibwako mu kitundu kiruwa mu kitundu ekyo basobole okwadressing ensonga z'ekitundu kitya gye balaga ovola nti convoy ye mulabanga nki nga nene ngaamu abantu abo bwe batyo yenkola ye songa wano mwami Museveni bw'aba agenda katugeze ekisolo ayungula amagye barracks zi drone muziraba zimamba muziraba buli kimu nga kimukola ki sometimes kati ngabo yabadde agenda ekisolo n'ennyonyi waggulu zikola ki zibereyo nga zeebonga ali mu kutya baagamba nti baamulonda. So you have to differentiate ebintu ebyo bimeka bibiri. Kati ekyo ekyayogeddwa nti bwe baasinkanye Kyagulanyi baamuzizza ebbali. We are in a state capture. State yakola ki yawambibwa oba okitegeera. Yes. Kati Kyagulanyi okuddako ebbali jjukira oli yabadde n'amagye galiwa gali majeege gatambula nago okwewala commotion n'ebiyinza okuddirira president elect ow'abantu yabadde alina okuddako ebbali. Ekyo so tekyewuunyisizza nnyo okuleka abatalabira wala bo be balaba ebyo. Tulina president elect n'eyawamba obuyinza eyawamba obuyinza akozesa ag'amagye gegambye okukola eryo effujjo lyakola ki lyakola eryo fujjo tabikola mu mateeka naye akimanyi kyova olaba nti abikola ki. To me it was not a very big deal eyo kati n'olwekyo ku lwange ekyo sikirabamu ki era ababadde bakuutira oli akadingidi ekyo temukimalirako obudde fe ate tuli ku binene nnyo kubanga jjukira president Kyagulanyi abadde ku national tour oba ogirabye twatandikira Kamuli tuuto Abim ne tudda kati twabadde Kisoro leero olwokuna ali Buyikwe eggulu twayimiriza olw'okuba bakyakola Kaluma ate olugendo luno olwewala ate ng'abantu wano tuba tugenda tukuba wonna. Nga tumaliriza akalulu komulundi ogwayita nga tuyingira mu kisanja kino waliwo ebyali bigambibwa nti bwe tunaatuukira mu 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne ne ttiimu ye yonna tewajja kubeerawo kintu kyonna naye nga nze ndaba amaanyi geeyongera buli lukya. First of all wenjogerera according to the information gye nnina mwami Museveni munyiivu eri sectors ez'enjawulo mu gavumenti ye ne mu pate ye alowooza tebakoze kimala kunafuya Kyagulanyi so nga
baspendinze kinene. They have spent a lot. Abayimbi bangambye kati ennaku zino takyayagala kwogera n'abayedi Kenzo. Balamu bonna munyiivu gye bali tebamukoledde mulimu gumala. Tebakoze kye yali asuubira. Aspendinze kinene naye alaba omusajja Kyagulanyi buli walaga ayanirizibwa mu bungi bwabaki. So ng'ekigendererwa kye is about cutting numbers of Kyagulanyi. Naye kiganye. One, you a journalist. Walabye ekyali e Kamuli. Welcome gye baamuwa. Yes. N'olaba Abimu. Kale eyo nabadde nnyinza obukukkiriza olw'ensonga that's tugimanyi nga opposition gundi. Region. Naye twakkiridde mu Kisoro. Amanyi gabadde mangi. Kisoro. I never expected what I saw. Amaanyi gaasusse obungi Museveni n'atakikkiriza era bwe yalabye clips eza videos ezabaddeyo. N'alaba video ezabadde ekisolo. Until now tannaddangulu. Kye yabadde asuubira si kye yakoze eki. Si yadde asuubira. Ffe bulijjo kye tugamba abantu nti batuwe omwagaanya to spreading a message eya change. Bagamba nti abantu abo babeera nabo mbabajja Kampala agenda nabo. Kyagulanyi bw'aba atambula ng'ava e Kampala tasobola kubeera n'abantu 100,000. Tekisoboka. Nga kulaala emu gye twalabye ekisolo. Yabadde n'abantu nga basoba mu 200,000. Ng'ali nabo. Waliwo ekitundu we yatuuse nga atambula ati oba mwalabye ka kiripo akabaddeko emmotoka ziroole zitaxi abantu nga bayitirivu. Abo munnange yabapakizza kyalina ssente ezo. Naye amazima gaba mazima. And we are telling people Kyagulanyi abantu baamulonda era bamwagala. Nze neewunyiza nnyo ekyabadde ekisero. Nakirabyemu ensonga endala nti abantu abakyali ku politics owa sectarianism ow'obusosoze mu mawanga agenda kutulika nabo. Babadde nga bagamba Nuupu ya mu Buganda. Kyagulanyi wa mu buki? Wa mu Buganda. Naye ekirabise mu ttuwa ze tuzze tukuba Kamulibu Abimu wabweru wa Buganda. Kirekawa naddala mikwano gyaffe abamulwanyisa mu bitundu ebyo kibalekawa. Yes, ekisolo bayinza otubba akalulu nga bw'eri nkola yaabwe ya bulijjo. Kubanga ndabyeko waneeno nga abasirikale abasirikale badde balina abantu balina abatonotono abamilitale babakutte abantu abali mu kalulu bavudde ne babagwa mu buufu nga balina obululu obutiikinge. Babalumiriza kumache kuno. Kyensiba mbagamba nti eggwanga lyaffe liri mu kizibu kinene. Omuntu ayambadde uniform y'ebyokwerinda ey'eggwanga. How can you participate in rigging elections? Nebakwata rate kuba kati video tuzifunye. First of all, twabagamba nkiddamu. Katonda takola kintu nga talina nsonga. Yaleeta social media eno. Gwe imagine nga tuyina zi radio zirize tuyina ne TV mu kiseera kino. Nebye mulaba ennaku zino ku social medias. Twali badde tubijjawa. Mwe bannamawulire mujja ku ground ne musaka amawulire amatuufu. Ne mugatuusa wali ba producer bamwe ne bagasunsula. Because they are being intimidated. Abamu bakolera government kati ne mbeera mu kizibu ekitakola kino batawa bannansi kituufu. Kati ate social media ekuwa kikola ki? Ekuwa kituufu. Abantu abo bwe walabye abali ku Kyagulanyi tetwali balabye. Kati now even you media houses you are going to be forced okulaga ekituufu. Kuba bw'otaakirage ffe tujja kuddukako tugende kwena ekikola ki? Kwekiraga. Kati bw'otunuulira omupoliisi abapoliisi abo n'abamagye bondaze mu kakilipu ako nga babba akalulu. That's power of social media. Ensi eraba ekigenda muki? Mu maaso. Nze ngenda n'embeera wano oluusi ng'ebintu sinnabiraba. Nga mikwano gyange mu Amerika, e Bungereza, Saudi Arabia bampeereza. Kyaja ate bino bye tulaba biki? Nga sinnaba nabikola ki? Kubiraba. Nze lwe baakuba president elect Kyagulanyi. Canister yali emukutuddeko okugulu. Eyakampeereza yali America in Colorado. Nangamba kiki kino kye tulaba. Bwe ndabye akantu
Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail, kyali kirooto, ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira, okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega, enamba yange 0766599997. Bw'oba okubye ku namba eyo, nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wamagye ne poliisi nga bali mu motoka wiishi bapakiddemu obululu bamaze obutikinga nga babukutte bennyini red handed. Really? Ago eyo teba national police, teba national army. It's just Museveni's army. They are playing the babatadde mu kubanti kati bali mu bafuuka ebitongole ebikuumira ddembe byafuuka political wing y'ekibiina ekimu. That's why olaba ba DPCs bafaanagana balinga ba China bibalonda bonna. Nowebuuza kiki kino tuli muki ebikolwa ne arrogance yabe byokwerinda abamu tukambe mu maje police because era nalabakaawo enambola ku mpira gw'amasaza wiki yayita gwali guwedde nga abantu bafuluma nga omukyala Betty Nambozi yali afuluma kati abasirikale abali wane mu kutandika wana bana abebibombola aba military neba nengeri lulimi lwo bakwesanga bamugamba aveyo because kabaka yali agenda kuyitawo engije bamugamba mu kuvaayo ekitibwa kitunze okubanga tuga ati honorable bakiba kitibwa Betty Nambozi naye engiri owa meeting gye yogera mune naye kumugamba nti aveyo ngolaba nti sinungi kuba kabaka yali ayitawo naye arrogance kale situgana so kuba kumugamba kudake bali si zendoza si big deal naye ulimi olwakozesebwa mube byokwerinda n'amanya gakozesebwa bisere bisinga bwe tuba tubalabye kuba tulabyeko wano nkedde okuwulira nti ekibine kironi eddembe ly'abamawulire ekyamazidde okuwangula omusango eri abamawulire babiri nga gavumenti bategeeza gavumenti ebaliyirire obukadde 7 mubuna yes olwebyo byabatuusibwako Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda ku kakiiko akalwanya eddembe ly'obuntu okuteekayo ebiwandiiko bye nga tumaze twatwakuva mu kalulu awo yes empisa eyabayisibwamu n'enkuba engeri gye baba kubamu biki byonna kati abo abaalimira mu musango ogwo abamawulire bagembe babaliyirire kati ebikolwa ebyokwerinda ne arrogance n'enjogera embi tubinenyezaani tubinenyeza Museveni yabikola and is doing it deliberately. Tetubinenyeza bakulira babya kwerinda abakulira ebyo byokwerinda CDF n'abalala bonna ani abakulira muli mu ggwanga nga mukyala wa president minister muli mu ggwanga ng'omwana wa president ye CDF muli mu ggwanga ng'abantu tebafuna mirimu ku merit wabula bafuna emirimu because of their royalty oba nti ayina oluganda kwono ali royal first family ali kino. That's where we are. I always give you example nti gende olabe ba DPCs abeera mu office ya police ya ku police gende ekibuye gende Wandegeya ng'ayambadde uniform police munda ataddemu t-shirt ya NRA ng'erabika n'okulabika wano waggulu ng'eriko ekifaananyi kya Museveni. That's not a national police. Yensi gye tukola ki oyogedde ku mupoliisi ku musirikale yasindika Namboze Nambole kabaka yamuswaza amala okusindika Namboze kabaka n'ayita Namboze ne boogera bye baayogera for over 10 minutes ng'ayimiridde banyumya kuba kabaka muntu w'abantu bonna. Yes, tuteekwa muwa security because you never know mu bantu abali awo mubaamu ababi nga kabaka beera bwe yatugamba ti oba kabaka bwaddawo naye waliwo abatabukola ki abatabwagala naye how do you do it? Neewuunya nnyo gende Dubai
lumu nali ndi Dubai ku street nga ndi mu kawuba ngenda okulaba emmotoka enjeru ejja cross country n'endala egiri emabiga tuli ku bitaala tuyimiridde nga eyimirira mu leeni eri eddako ffe tuli mu leeni eno ekola ki ng'eyimirira ene kyenva mbuuza omusajja nti yewe omusajja mwami oli nga ayambadde ebyojjoowowa birungi naŋŋamba oyo ye kabaka wa Dubai Sultan Muhammad ne mugamba naŋŋamba oyo yatwala Dubai ye kabaka wa UAE Muhammad ne ŋŋamba ng'aliko emmotoka emwe muwerekera yennyini nga yeevuga n'ayimirira ku bitaala nga ye kennyini yali ku stage yeevuga aba security abamuliko bambadde makanzu they are in plain clothes naye nga Dubai emu ku nsi ezisinga security ey'amaanyi tuuka ku kisaawe kyabwe olabe Dubai kiriko security eri very very heavy security naye toyinza kulaba mmundu naye wano nga wakatuuka entebe ku kisaawe emmundu z'otunuulira bwoti oyinza okugamba tuyingidde battlefield bwegenda nga wakatuuka ku kisaawe entebe olabe oyinza okugamba tuli mu battlefield nti tuyingidde eddwaniro kati ensi mwami Museveni bwatyo bwagikola ki bwagifuga tuuka wano mu Kampala buli woolaba mundu abantu babeerayo mu binywero ng'amapisito galinga amapya kyova olaba n'okuttiŋŋana kukoze eki kweyongedde nnyo kati abannaffe abali mu bitongole by'okwerinda mbawa message emu unless you are telling us you will end with Museveni naye bwe muba muli mu bitongole nga bwe twalaba ba General Katumba Wamala bwe baava okuva mu magye ga Idi Amin mpaka mugano nga that's how you are trained muve mu bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuki ly'obuntu gwe wali owuliddeyo omuntu ayogerera General Katumba Wamala ekibi abadde mu magye okuva ku ga Amin era ekibi bannayuganda kyebalaba yali yakoze kiri kimu kyokka kyazaake kuba zaake ate yavaayo n'akyetondera kati wano twalabako omujaasi eyali akubajje n'omuntu wali waggulu enajja nankumbi oba yali wa military yali atwala barakisi ya wano emakindi kwegamba ab'amagye they are not serving people they are serving Mr. Museveni and his family ekyo kyekizibu kyetukola ki that's the arrogance you are seeing ogenda mu poliisi ya DPC n'agamba nti lumu twali tuli awo wammanga ku kalenda oyo Kamugira atwala poliisi y'ekibuye najja n'agamba batugambye wano waliwo abanuupa abalabika abatuddewo ne mubuusa bwe baba weebali tebateekeddwa kuba mu Uganda bagifulume kuba we are Ugandans n'atandika okukwata abantu n'abatalina kye bamanyi ku byabufuzi akoze fujjo you know that guy is too arrogant oyo Kamugira nga ba DPC abalala bwe bakola ki bwe bali kati ekyo kyoyogedde arrogance gye bayina bakola ebintu ng'olabira ddala gwe wali ogenzeko ku poliisi y'ekibuye awo n'olaba DPC oyo Kamugira bye yeekola ffe tubagamba ekintu kimu everything has its end nene regime ejja kubaako endi yaayo naye mwebuuze mutwale ekigambo Major General is it General Mugisha Muntu kye yayogera yabagamba think of the day when you are not in that uniform. You people in security, think of the day when you are not in those uniforms. Olunaku lw'oliba ng'oggyeko uniform eyo ng'oli mu bantu ba bulijjo lulowoozeeko. Tukimanyi obwongo bwammwe bunafu buyinza obutalowooza. Naye tubagamba think of the day lwe mulibeera nga temuli muki mu byambalo ebyo muli ddawa. Walaba poliisi y'e Kenya mu riot eziwedde ng'ewa n'abarayoters amazzi ebakwata because it is their right to demonstrate. Naye wano n'okutambula obutambuza abantu 10 abanuupu babeekengera. Gaddafi yali w'amaanyi. General Bashir yali w'amaanyi. Naye where did they end? Nga tebenkana bano abaawana. Ne problem oba abantu abo ab'ebyokwerinda babawa biragalalagala oba babawa biki ne bawunga ng'olabira ddala ebintu byakola mu Uganda nja kuwa ekyokulabirako.
olaba ng'ova container village ojja wano ku Saawa ya Queen ndabawo bulungi luli wanuwe kati waliwo akatemako wali ku totodde eri booti nodde eri engulu ku park kati bambi abantu abasinga bwava eno bwati ayagala ayingirire direct ku Saawa ya Queen wano kati police waliwo awo ka police post bangamba bakateekawo era omuntu gwe badeployinga bamudeployinga nga bamulagidde nti buli lunaku tukwetaaza emitwalo 10 buli lunaku tukwetaaza ku kitebe waggulu DPC wa CPS bwe bangamba nti ekifo ky'okubeera wali okuyamba ku baba bakoze ensobi nti owaayo ovuga wanuwe naye weterawa wali olugikola bwoti nga gamba teeka wano abo ababeera abapoliisi awo ka police post ako mpe emitwalo 2 bw'oba togimpa ngitwala ku CPS kati eyo poliisi gye tukola ki mu nsi endala poliisi eriwo to prevent and protect naye eyawano eyagala muntu azze musango ne bwakulaba ng'ogenda okuzza omusango asanyuka oguzza akukwata afune ki afune sente. Let me finish this issue nga nkugamba nti lumu nali nva ebweru ne wabaawo mukwano gwange yankime ku kisaawe Entebbe nga waliwo ekitundu tebakkiriza ku parkingawo kati najja n'apaakingawo nga waliwo abapoliisi nga 5 ku kisaawe Entebbe nga baliwo nga 6 n'apaakinga n'avaamu ajja nkwatireko ebintu gye nali nva eri munda ne tujja ne tuyingira munda mu mmotoka tugenda okuyingira mu mmotoka ng'omupoliisi ajja amukwata amugamba nti wapaakinze awantu wano nga tukola ki tokkirize kyenva mbuuza ono wapaakinzeewo nga tewali aliwo naŋŋamba napaakinze abo bennyini bayimiriddewa nga we bali awo bonna baabaddewo 4 bayimini 6 naŋŋamba kati baliwo 3 2 nabali baabadde wano ne mbabuuza lwaki temwamugambye ng'apaakingawo nti topaakinga wano mulinda azze musango kiki no it was not like this we didn't saw him nga beekangabiriza ne mbagamba please you should stop that stupidity bwembeera ku kituufu nze nina enkola bwemba ndi ku kituufu onzita naye nga nfiiridde ku kiki ku kituufu nze sikkiriza joogo neewala nnyo omuntu okunjooga nga ndi ku kiki ku kituufu era mu kusika omuguwa abakulira kuba twateekawo akavuyo kangi nnyo omukyava agamba kale ojja kukolayo emitwalo 2 nawe kikole ki ejaji neŋŋamba kale senga nabadde ntaddeko recording yange ono omusiru ombadde simumaze ne mugamba ne boŋŋamba nkuwa ennusu 10 sigenda ddu kukola ki kulukuwa ate ng'egenda kuvaawo wano kati wakati mu commotion abantu bakoze eki bakuŋŋanyi buli eyajjanga yababuuzanga kye nabuuza timwapaakinzeewo bapaakinzeewo nga muliwa kubanga muli babyakwerinda muno mukutekisa mu order bwemba ngenda okukola ensobi ngamba togikola nti wopakinga ovaawo preventive is better than cure lwaki tonziyiza kukola kye ngenda okukola kati olw'okuba poliisi yawano eri mu kusolooza gwe weewuunya omuntu bamutomerera mu kkuba awo n'afiira awo omulambo ne gumala awo essaawa 3 naye babagambe nti Kyagulanyi ali awo mamba zonna zivaayo within 10 minutes kati era nsaasira nnyo abaana baffe ne bazzukulu baffe simanyi gye bagenda kulagana gwe tondaba nti nze ndi wa Nuupu nonsanga mu Foreign Affairs Ministry oba Internal Affairs nga nina bye ngenza okukolayo makolo ng'ayingidde mu ofiisi eno abanga bamuguze azze kufuna kyoja muki mumiro nti n'okufuna saavisi eya gavumenti bagirabira mu kifaananyi nti omuntu bamukoze eki bamuguze lumu Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda baayina talk show ku Capital ne basitula nga bagenda ku hostinga President Museveni bwe baali bagenda okukyaza Mwami Museveni sorry to call him President Mwami Museveni nga ne bagisitula ebyuma ne bagenda Entebbe kati lumu minister kwolwo bayingira munda bakola show ne Mwami Museveni eggwa kati abaafuluma Entebbe ku gundi mu State House kati show ebewedde bafuluma munda mu State House bali mu nkuubo ezo za State House Minister Daudi Migereko asanga Ssemujju mu nkuubo amugamba ekyo nno okoze kirungi katola boze
tukolere wamu era katola boze bulungi ninga yitamanyi ono kimulese kati omusajja ali ku level y'obwa Minister Daudi Migereko nga tamanyi na kireeso ono n'engalabiye awuza oze kati nga ye kyalowooza kisemujwaze kusisinkana Museveni bakole ddiiru kuba bye bibeera Entebbe ne wane Nakasero ddiiru ze zibeera mu State House Museveni asinkanirayo baaguze kati tetukyayina kintu kiri national wano mu Uganda we wantu wokka opposition okusinkana mwami Museveni gwe nobanga osanyewo politically gende Kenya Raila Odinga asiba mu State House wa Ruto naye agenda ne boogera nasigala ku principle ye naye wano kusanga kati awo gwanga bwatyo Museveni nalabyeko omukuba foot soldier bammwe abamita yeekolera yakyogedde ku weekend nagamba nti nno ng'ekikyo wadde nagamba nti nno nti wana bantu bagamba nti nno Ruto Odinga Smane bani opposition nti bakolagana nagamba nti nati wano mu Uganda wano bwe basisinkana guba musango nti nga bagamba abasaidi eri yenalemu gagamba nti nno nti bagamba nti lwaki muba temukkiriza Mami Museveni kubanga kolagana n'aba opposition kubanga emirimu gijja okutambula obulungi yena nakiraga nti nno nti wano tekigwanidde olw'ensonga nti obukulembeze bwa Uganda n'entambuza y'emirimu si yemu ne Kenya wano tuli ku dictatorship emitongole gy'ebikolebwamu okutobola eddembe ly'obuntu ate oba olyawo mu ggwanga mu Kenya si bwe kiri nga wano mu Uganda nkuwadde ekyokulabira kwe Kenya walaba poliisi ekuba handling etya riots zaayo ezaaliyo neeya wano just abaana abawala 10 bakwata ebipapula byabwe ne bagenda ku parliament okwemulugunja ku nsonga yaabwe kiboko nevuga ne bayungula amaje ne bayungula ki recently walabye ekyabadde ku mwanya members of parliament bali mu kuteesa ku nsonga parliament ewambiddwa ba operatives bali munda mu parliament bajjeeko amasanyalaze bakuba ba member of parliament babakola buli kifujje erikola ki eyo nsi ki nga twalabako mu America ng'abantu bayingidde mu parliament ya America oba ojjukira ku mulembe gwa Donald Trump naye tewali muntu gwe batta amateeka gakolanga bwe gayina okukola makolo bwe bamukwata okumutwala ku poliisi y'ekibuye oba Jinja Road oba CPS avaayo awenyera toyinza kuvaayo ng'oli kyekimu kuba bali abapoliisi balaba oyiwa oluwombo lwa mukama waabwe bateekwa okutulugunya farale naye bali ku luwombo ki nga mpulira n'omusala gulwayo anti gwokimanyi nti mu poliisi mulimu ababanja emyezi 4 ng'abalala tebabanja nga bonna bapoliisi abamu babasasula abamu ne zikeerewa abamu ne bazikola bati ow'emyezi 6 naye nga abamu ne bakolera ku luguudo nga bwe kyogeddeko wali kyali badde ini geno okudeployinga obudeployinza okuwa obwa traffic ne bagamba genda okolere wali ku sawa ya Queen genda okolere Katwe genda okolere wa ekyo nakyo kyaggula bawa bakama baabwe sente okujja okubakola ki okuba deployinga kyovola babali enguzi buli kaseera bayina omutemwa. That's how our country has been destroyed to that level. Ensi institution izo nazakola ki zafa notuka ministry education yekiri abasajja abakugunga owekitiibwa Muyingo ng'ataafu kamirira mami mubeera ne minister of education talinyangako mu parliament talinyangako ku UNEB we basomera results za bibuuzo azisomera mu State House kwigamba eggwanga lidukaniza bayagala okubako n'ekyawe eri parliament abagigamba mujje kololo kwigamba eryo lyeggwanga Museveni bwatyo bwalikoze ekyo mutabani we CDF Jeno Muhoozi atambula n'oluseregende lw'emmotoka oyinza okugamba nti oba akulembera ggwanga kyono eziri mu ttooyi eziri mu biki n'ogamba kino ki kye tuliko era ngenda nempulira abawozambo ba rationalization eyagala kendeeza ku ssente asooka akendeeza ezo zakozesa mu bintu ebyekiralu bwezi so eggwanga lyaffe liri mu abnormal situation
Chovora babateeka okulwanyisa buli avaayo okwogera ku nsonga enkulu. Kyagulanyi bamufiirako balaba ayiwa oluwombo. Oluwombo lwabwe alukola ki? Alulinnyamu eggere. Alulinnyamu eggere. Eryo ly'eggwanga lye tukola ki? Lye tulimu. Mwami Museveni okuva ekiro kya jjo okutuuka ssaawa 6 ez'ekiro kya leero agenda kuba akozesezza 2.8 billion buli lunaku z'akozesa. Buli lunaku olukya. Ziragawa. Mwebyo wagundi baagula ebyokwerinda abasirikale biki ebintu bwebityo byakozesaamu ssente z'Abannayuganda. Nezisaasa naye gwe omanyi 2.8 billion nti zizimba health center ekya Namukaaka mu buli kitundu. Abakyala abafa nga babaleeta e Masaka okuzaala ne babakolerako eyo. N'ebyo tebimukwatako. Museveni abantu ne bwe mufa buli lunaku 100 tebimukwatako as long as ali mu buyinza ne famire ye. Kimala. Ekyo ye main issue. Museveni yafuuka kati nga ye project ya Uganda. So yajjira mu buyinza Uganda ye yali project. Kati ye project. Abeera atya mu buyinza. Yes. Eryo ly'eggwanga Museveni bw'alikoze eki? Bw'alivuze. Engumya abantu nti everything has its end. Era ajja kutuuka aveeko. Eggwanga lino liri mu mbeera enzibu ennyo. Gwe obeera otya mu ggwanga ng'omukulembeze ayimirira ku TV n'agamba abaana b'essomero bannaye abazadde tubakubiriza buli muntu twala omwana w'ojja. Ng'okyogera muyingo omusajja omuyivu. Ekyo kiri mu Uganda wokka, tekiri mu nsi ndala. Twala omwana w'ojja. Naye nga y'omu ku batwala ebyenjigiriza mu ggwanga. Naye bw'ogerageranya amasomero ge n'aga gavumenti. Ate nammwe aba media ne mbanyiigira. Mukyaza abantu ago ku radio. Oli n'akyogera n'omuleka n'awookinga scot free. Yes. N'otamubuuza nti lwaki omuntu atwala omwana wajja nga bawa emisolo. Kagame baaleetanga wano abaana okuva e Rwanda. Emabega eri mu 9 awo. 98 awo we baakoma. N'abuuza abantu b'e Rwanda ki ekitwaza abaana okusomera e Uganda. Nti education system yaabwe ennungi. Olwo nga tennafa kutuuka ku kyekola ki? Nga bweri. N'agamba bakikola batya nti abasomesa balungi bayina education bagiteekateeke badde olwo Museveni akyali kweri gye yasangawo mu 86. Kakati kyenva gamba nti Museveni owa 96 okukoma 96 n'asisinkana ono engumi enyooka. Befumita engumi. Kagame kye yakola okimanyi? Yagamba kati katutereeza education sector yaffe. N'akwata buli eggombolola Makindi eggombolola. N'aliteekamu secondaries 2. N'aliteekamu primaries 2. ez'amaanyi. Buli ggombolola okwetooloola Rwanda yonna. Ng'ebizimbe birungi, facilities eziri mu galizo eziri mu gano, eziri mu private, n'aziteeka mu galiwa. Abaana banywa caayi wa amata bali emmere bagikyusa. N'agamba nti kaakati ekizzeeko ki? Muleete abaana mu masomero ago. Awulira nga yeesobola owuwo muteeke mu liri erya private. Yes. Naye abantu baffe naye ng'asomera mu private n'ono bonna kyekimu. Bonna ebibuuzo bakola bye bitya. Naye wano mwana wa UPE n'owa gana amasomero gaabwe ag'ebbeeyi bakola ebibuuzo bye bimu naye ng'oli ayina facilities za njawulo oli tayina bamuteeka gavumenti eteeka ku mwana wa UPE nusu 1,600 buli term buli mwezi 1,600 wabula eyagala eproducinge omwana y'omu n'aliwa kati ekibakoze ekyo mutuuke ekiseera ng'abaana abaabwe bakompitinga ku mirimu egy'amaki egy'amagezi baakona mwabatwala we mujja obusobozi bwammwe we bukola ki webukoma kati oyo ye Museveni ekisooka ayina ettima ntero kigamba abantu Museveni ayina ettima ery'eggwanga lye yezira ebintu bibiri okulaba abantu nga bagenda okufuna kubanga onotta ensitta ebyenjigiriza obossa ebyenfuna
oba sensi yonna kuba abayina ebyenjigiriza ebirungi be ba planningira ensi okukulaakulana. Yes. Kati ye yamanya nti kasito otta ebyo oba obamazi gweraba ttaamu ng'egenda okutandika n'eza international ezaabwe balinnyirawo abaabwe genda Entebbe ku kisaawe obasanga abaana baabwe bakutte zikeesi ez'ebbeeyi bafuluma ggwanga bagenda kusomera bweru mwabammwe babalese mu ttanuulu kati eyo eggwanga bwe liri bw'atyo bwalitambuza ali selfish tayagala muntu atali wa family member be baloyo members be kuba bulungi buli kintu emwanye ekyagimutwaziza awuliranga abantu bagaggawadde n'awuliranga afa abadde teyeebaka ng'ateeka okugeza agibeere mu nga yagiina authority nga bwe yakola ab'ebikajjo Haji akalu ka America kawedde era Donald Trump naddamu okukalya simanyi wadde wagira ani side eyo nabadde wa Harris Kamara Donald Trump nakalya Donald Trump musosoze ayagala baddugawo omukulu Honorable Mpuuga Mathias yabaddeyo era ng'agoberera akalulu ako era ebintu byamugendedde bulungi ku side ya Nuupu era ne bamusabula ega ndo musajja buli wadda tabeko na bwekyusizo ega nti owadde ozunga ki wadde nonyayo ki Mpuuga yakoze kibi ekyo genda okugoberera akalulu ka America authorities ezayise mwami Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga siziinaako busobozi nti mumuyite oba temumukola ki oba temumuyita because nze politics wange muzanya mu ngeri ndala kati ekyo mba saagala nakimalirako buki budde kuba bo baamuyise n'agenda era nalabye asinkana abakulu mu White House nalabyeko obutambi ekyo kiri gyali Mpuuga on his level si yeyange ateekeddwa okuyitibwa bwe baba baagadde kyegambye authorities ezaamukoze eki ezaamuyise kati nze ndowooza okumalira amaanyi ku Mpuuga olw'okuba yayitiddwa mu America siyinza gamumalirako kanga malire kwono gwe nnwanyisa Mwami Museveni oli kiri President Kyagulanyi asiiba atambula mu mawanga g'ebweru yes kati lwaki mmalira kwono amaanyi nga ndeke kino ekyali nnyambye bwe tufuna space ya media ng'eno era ntera okunyigira mmwe bannamawulire mu talk shows zammwe oli n'akyaza bannabyabufuzi n'ababuuza ebintu by'olabira ddala nga tebikwataganira ddala owulira kati era abavubuka abaffe mbasaba aba National Unity Platform era nebaza nnyo obukulembeze bwaffe leadership eyatuteerawo Leadership Institute eri eyekamooca ejja kuvaamu n'abantu tulabe ensonga mu ngeri enki entuufu yes yayitiddwa kyawedde what next nokomawo n'akomawo yakomyewo it's up to him he's an MP he's a politician yes you don't know how he robbed okubanga ayitibwa oba yalobinze oba teyalobinze authorities ezamuyise ze zimanyi lwaki zamukoze eki zamuyise nze ntunuulira Kyagulanyi ye wange ndiye president wange yes kati okumala data wange nga nnumba Mpuuga ku ekyo ndaba mba maze budde bwange I think so kati ekyo katusabe byagoberedde bimutambulire bulungi naffe byaffe bitutambulire buki bulungi kyensaba kyokka nalabyawo era nga waliwo okunenya nga banenya Honorable Zaake era bananopo bawadde ku mukutu gwa TikTok nga bakubaganya ebirowoozo nga bagamba nti bavumirira nnyo ekikolwa engeri omwami gye yayisibwamu Honorable Zaake waliwo omwami bamuyita John Segawa yavaayo n'agamba simanya zaako yalina okweddako simanya biki era bonna bamuwolereza nnyo ne bagamba nti John Segawa tolina authority kwogera ku Honorable Zaake na biki byonna ne boogera naye mbu wayitawo ate naku ntono bagenda okulaba ate Honorable Zaake ng'ali mutiyana eyo akoze Thanksgiving kati nga beebuuza akabaga ak'okwebaza olw'okuba ekikonde mu Parliament ddala kabadde keetaagisa who is John Segawa yani John Segawa azanya mizannyo
yali mu Africa talent eyo oyo yazanyanga ne ba Patrico oyo ayina ekizibu kimu yali bawa Mariam Ndagire mutegedde John Sega wasagala mugendako personal naye ayina problem je yafuna ali jealous ayina ensaalwa je jealous kati abantu aba abamu kubali mu sector ya industry ya entertainment abamu si bonna Bobby Wine bakyamujjukira biri bye baalimu era ne Bebe Cool wamuwulidde njogera ye ekijega jegeeyo nga lumba kati abantu abo bayina okwawula Bobby Wine eyali mu industry y'aba artist. Yes, he's an artist mwe yayitira era ye muyimbi naye level yakola ki yalinnya yafuuka national international and national mu Uganda. Kati bano bali jealous balaba kyali be bali kibadde naye tebakisobola. Kati bagamba ono omwana omuto lwaki ali kino lwaki atuyitako kati ebigambo ebyo babyogera olw'ensaalwa ne fitina. Secondly bebamu kubali begambye nti Museveni bali mu beyanyiigidde ku byalaba Kyagulanyi gyatambula mu country tour. Kyogamba nti naye ayinza okuba ne John Segawa musasule abo now they are, that's the group tebatu wasting that time. Nze obuzibu bwe nnina n'abantu abo nga ba John Segawa they are very educated naye obuyigirize bwabwe tebabukozesezza mu butuufu bwa bukola ki bwakubukozesa sigaana abe ne side naye you have to articulate issues maturely yasoma naye bwe ntunuulira bye boogera olabira ddala balemmen abeera awo luli ayogera kino bw'oba jjukira emabega nga Kyagulanyi yakajjaawo mu kalulu ka 2012 John Segawa oyo yali awa alinga awagira nnyo Bobby Wine naye obuzibu bwavaawa they are being frustrated by Mr. Museveni kati kyekibasumbuwa. So I urge Ugandans nti yes we can tuyino baddamu naye tetubamalirako nnyo budde. Omukyalo omu Namboza ayina ekintu kye yaleeta kirimu political science bakiyita useful idiots. Kikuvuma tuba tetuvumye those are useful idiots. Tetuyina bamalirako buki budde ekyo kintu tekivuma nno kiri mu political science genda okikoleko research oli munnamawulire era bajjenda gamba nti Makolo yavumye olw'okuba nafu kati abo abakozesebwa mwami Museveni esente zaffe ziri zegambye ebbiliyoni 2 Museveni zakozesa plus per day zigenda mu abo kunafu ya Kyagulanyi gwe mulimu gwabwe omukulu. Kati they are feeling jealous boogera propaganda ataliyo boogera ebigambo ebitakwatagana toyinza bagamba basanga nga boogera ku nguudo enfu. John Segawa bamuzaala Mubende naye genda olaba abantu b'e Mubende bafaanana batya. Ku kyalo Kiramba ne kubaako abagagga basatu. Taata wa John Segawa oyo yali musajja mugagga nnyo yafa. Abalala ababaliraanidde bali bubi nnyo baavu nnyo. Kati bw'ayogera ku zaake ekintu ekyo nawulidde ne president yavuddeyo n'akyogerako. Bobby Wine yagambye abantu abali mu struggle mulekeraawo okulumba ba comrades baffe in his voice. Zaake ebintu byayiseemu nze I stand with him. Yes. One, Zaake emyaka gye gyalimu okubanga akyastandinze ku ebyo byakola mu parliament ne byayogera ateekwa kuba hero. Bakazibwe Bashir tebaamala wadde omwaka ogumu. Yes. Bakagabo doctor teyamala wadde omuki bajimerwanga. Kati engeri gy'otandika okuvuma Zaake neewuunyisa era nnumwa nnyo. Zaake ovuma waaki? He was beaten on the floor of parliament ngensi yonna ekola ki eraba ekyogamba nti yagenze n'akola thanksgiving n'agaba sente. First of all Zaake si ye yategesa akabaga ako si yakategese abalonzi be bakategese mu Mityana
municipality ne bamuyita bw'aba yabadde happy eri aba entertainments abakubye ebidongo ne bayimba ne bakola ki n'abafuuwa ekyo kya buntu. Yes. You cannot stand on that to criticize him. Omuntu akoledde akalungi akatono omujjukiranga nnyo. Zaake tavanga yokko n'alangirira nti we n'aremu. Zaake talyanga ku Kyagulanyi Lukwe. Olumba waaki. Kati naffe tutandika okubuuza okolera ani nga gwe bw'obuuza banno. Okolera ani? Walumba Zaake. Buli MP bamulumba. Yes. Alumba ba MP abo nti bakoze kyoyagala. Jangu wesimbe woyingira okikole. Gwoba olaba tebakikoze. Ba MP babeera mu parliament. Ffe tuli eno bweru. Bwe baali babakuba emigongo gimenya nga balwanira emmwanyi. Ffe twakola ki? Bannayuganda. Okujjako okudda ku mikutu gino ne tuwoggana. Abantu mu Kampala bali mu miliyoni yes. Satu. Lwaki tetwalaba ku miliyoni y'abantu ng'eyiika ku parliament? Kyemmwanyi yaffe mugikola ki? Wabula tuli mu blame game. For me, I don't believe in blame games. Kyovola waffe batuvuma ne bagamba abo bammolo. Kuba ffe ebintu tubiraba mu ngeri nki? Ndala. Siyinza kuliyimirira ku kamera yonna ne ngamba Zaake takoze kimala. How? Oba mulyaza amaanyi. Mba ndyaza amanyizza nnyo. Omwana yatuuka ku mugogo entaana. Yes. Omwana ali mu myaka 3 n'atakkiriza kumuwa ssente. Olowooza Museveni bino olabaawo abafulufiga bwa gundi advisor. Ayinza obutawa Zaake bwa state minister. Obwo bw'amazzi obwaki. Ku ntawaanya gy'amutawaanya. Yes. Naye omwana asigadde astandinze ku principal ye mumumalamu amaanyi. Kati kyajja okukola ajja kukeeranga agende mu parliament atuule asirike. Mwe bannaffe mujje mwogere mu parliament. Anti buli kyakola temukikola ki? Let's stop that habit of attacking our soldiers abatuyimiririddewo. Teri muntu wano ayinza gamba nti Zaake takoze kimala. Omwana yakabeera ku mugogo entaana emirundi 2. Bakitaabe maama we waali bamugamba munnange takubigere. Agamba nedda. Kitaawe yamuvaako yagamba namusaddaaka. Lega oyo namuwaayo namuta namujjako engalo. Gwate oli mu muvumo omunafu ye. Please. Abo abavubuka abato abakyalemedde ku nsonga mu parliament abo bakawalya bakayemba sola abo modro. Their first term mu parliament ne batagulirirwa. We have to appreciate them. Yes. Tukomye okublaminga abakulembeze baffe abalwanyi. Omulabe waffe bamuyita Museveni. Si Zaake. Nze omulabe wange si Zaake. Museveni. Ye Museveni. Gwe nina okumalirako amasasi gange nga njogera. Yes. Lwaki nga malira ku Zaake? Ere mu kamera okumala eddakiika 10. Oli ku Zaake omulumba. Mulumba waaki? Gwagamba nti takoze kimala, tubuulire kyokoze. Ekisinga ekikye. Gwe kiki otadde ku mmeeza kyogamba nti kino nga kisinga ekikye. So nze ndowooza obubaka bwa president Kyagulanyi bwabadde bukulu okukomya okulumba ba leaders baffe. Tubawe omukisa. Yes. Bakole naffe tukole ogwaffe. Nze ntera okugamba abantu nti nze soogera ku BMP oba nga mboogerako ku radio nti nina kyembajjako oba nina kyembagalako. I continue mbongera maanyi nti kyemukola tukikola ki? Tukirengera. Tukisiima. Bw'amala okuzimba church wano ng'ow'omuzikiti agamba wazimbye wali church naffe twagala omuzikiti. Naffe twagala omuzikiti gwaffe eno. Naye ng'afuna omusaala gwa mmeka ogwo gunaakola ebyo. Byonna bye mukola ki? Naye olw'okuba Museveni bw'atyo bwe yavuga eggwanga tulina kulikyusa mpola mpola. Nga tukozesa emikutu gino gye tulinako naffe access. So Zaake mwenkalaginga agende mu maaso ne byakola. Talina buzibu bwonna. Yes. He's doing well. Let him keep it up. Yes. Yes.
Kale byetwogedde ebyo olwaleero ndowooza tetuna kye tuleseeyo Haji. Waliwo kye tuleseeyo tewali. Tugezaako kwogera byebyo ensonga tugezaako kuzimenyaamenya ku side zombi. Nga tuterekera 2026 tugenda mu mwaka gwa 2025 nkakasa nti nno mwaka gwa 2025 ebyobufuzi bigenda kuba bikwatanya akati kampeni mwezi gy'okutandikira na biki byonna tugenda kulaba score cards ez'ekimpatiira ezikuba abakulembeze bagamba nti nupu ekibiina kya nupu tekijja kuweza myaka 2 ababyogera kwe kwagala kwabwe naye ne Katonda kyayagala so wanze ku studio kwombeerako okwo ngamba laba omutonzi waffe yasalawo eyaleeta Kyagulanyi yamanyi lwaki yamuleeta kati abo banupu ya mu Buganda nupu teweza myaka 2 bambi bafune ku mazzi banyweko bekkakkanye waliwo omusajja omu ayogera nnyo eyalumiriza Joel Ssenyonyi Rope mbu yalya sente ze yalya yavayo ko nayogerako n'agamba nti no oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera mwami Museveni akolera Museveni era kasema yafuna sente bweziti simaddi yabagikutulia wano bakola bino bakola biri ate yo myavuddeyo namulabeka magako kawo ng'agamba nti kakati ate mwami Museveni anakutera ate eggwanga ng'ogenze bwerwe eggwanga omutattanye sente abo byambi balemesezo zireeta kakati ate neneebuuza nga ndate bigatta ono bagamba akolera ye ate wali ogamba nti ate amulemeseza okufuna sente ate weeru anti Kyagulanyi kati yabateekamu yajja Kyagulanyi kirooto kya ntiisa ekirooto ekyo kibutaabutanya bonna kati bye boogera bambi tebikola ki tebikwatagana kyegambye kiri nti sente Museveni zasasula abantu abo bonna nyingi naye biganye kati tubaleka n'obatunuulira n'ogamba bambi ono leeti mugo katukole bye tuyina okukola ki kuba kati wano kanga baana aliwo wa mirundi nga ebiri obagumu kugamba nti makolo yalidde gundi yalidde ekyo kyekyasigalira naye nga nothing much kye bayinza kukola kuba ebizibu by'abantu gavumenti yalemu bisolovinga Museveni n'amanya ekifo ky'okusolovinga ebizibu by'abantu kanwane kwenywereza mu buyinza nga ngula abo ab'obwongo obunafu abanafu mbagule kale toyanzege Haji okutufisiza akadde ne tuwayamu bitogedde byebyo subscribinga ku Emboozi mu UG osigale nga otugoberera nyiga ku kadde emboozi zonna zetutekayo beere nga oyongera okuzigobererawo bulungi tukwagaliza akaseera akalungi yonna gy'oli n'ebyokwasaganya tukwagaliza bibeere nga bitambula bulungi Muhammad Nsereko sebo mundabirako eyo ye lawyer wa Kwizera lawyer wa Kwizera Ali Kwizera ensonga zirimu nnyo yali akola emirimu gya bwaloya n'egy'obwemupi agikolanga bw'ateekeddwa ogikola era agitambuza mu bulungi bwagyo Haji bamuleese mu kkooti olunaku lwajjo kati tulinze nga 17 mu high court 17 18 ku lwa bail ku lwa bail application bail gye twasaba tugenda kulinda tulabe kinaavaayo naye ebigenda mu maaso byonna okuleka atalaba walabye Haji ati bamuleetedde ku kabangali ya poliisi nga ali munda mu puli yeekweka y'omuwaabi gw'ensooso okulaba ate gwe baleetera mu kabangali ng'abantu kazi akoze ebyafaayo oyo zuula omuwaabi ate bamuleetera mu kabangali nga bakuumiddwa okuleeta eyawawaabirwa mu kabangali baleese omuwaabi ku kabangali ng'ali munda mu kabangali bwe yeebise akakaaya bw'akaaba obuzigo obw'ekirogo that lady will get it kale toyanzige tukwagaliza akaseera akalungi Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto, bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga, nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail, kyali kirooto, ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe sobola
okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599617 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziiko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.